Pastor Bujingo ne Suzan Makula Olukwe lw'okutta Fahadi oba Uncle Bean ka video kalina maaso awo biti ebyakazuukawo ate era munnaye era omukozi omulala avuddeyo naye ate era atubuulira ebyama bya Pastor Bujingo ne Suzan Makula era byonna birina maaso awo ate edda olutalo lwa David Lutalo kw'otadde Palace Omukwano jeje ifu yaluyingidde mu bannange bino byose byakugwa nenga mugamba mutya muli mutya kasubire muli bulungi baminga enkola yaffe basaba video no mugipereka like era nesa mukwano gwena na subscribinga wana kusubia news extra mukwano subscribinga ero nyigende mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyembaate kayo ye munaye hajja kikuluthum amazina jukira sheka mudhati era muyina maaso ng'akaaba amazigo okufa byonna ngenda kubambi kutuusaako wano kusubia news extra bwentyo nkutandise ne Hajjati Kuluthumu ngono omunange olunaku lw'ejjo eyungudde ezziga ku maaso kino kyaddiridde oluvannyuma lw'okugenda kuduwa ya Sheikh Mudhata munange byose tebyebeereka omuntu gw'oli obedde naye ogutali mwaka gumu otali myaka ebiri muzadde abaana takuvuma gamba temuyombangako temukola kimu naye tekyebeereka ezziga jjo obeera olina odduyi obeera olina okukola ki obeera olina oddutonyeza kyokka bannange abantu temumanyi bantu bali munaku bo bajjaji bakuno batandise ddamu mbuyeeyisaako mwataakiramu ate biki bannaye bantu mu ate oludda olumu twewummuzeeko bannange okufa kuba kufa Yesu wadde sawa zino yafuna alina omusajja akiramu ne munange bannange kugamba ekintu ky'okufaali tokyegeraageranyanga na muntu mulamu banaye yasinjogeddeko obwokizi bajjaji temumpalabula omanyi ate wemba nkujjeeyo bwentyo okutuusa butereevu era munaye mu mawulire amalala ag'ennakagalo naye nga sinaba kubanga gakutuusaako nabasuubiza nina mu vidiyo wa Pastor Bujingo n'enkwata gye bakwatamu Uncle Bean kwegamba byo bingi maaso awo naye nga sinaba kubanga mbikutuusa kate kankuwe bambi ekiriwo saawa zino munnange omwami oba omukyala n'omufumbo Frank kw'otadde ne Nakaweesi Mase munnaye bano baafiiridde mu kabenje ndekabusa abadde balina gye balageyo munnaye baafudde era gwe wena amanyi bano abantu yiyo kuliko national ID gwe wena abamanyi babeerawo abazaalibwawa bambi osobola okukola ki osobola ate okubayamba butereevu katwolekera ate mu mawulire ga Pastor Bujingo bannange ez'omubbizi baana oba bagamba okalyadda kaddada kati simanyi oba aka Suzan ke kaakomyewo oba aka Pastor Bujingo ke kaakomyewo butereevu katwolekere wa Pastor atweyongereyo ne David Lutalo kw'otadde Palace nga jjajja yikyuli ate abalangira biyitirivu nnyo nnyo bannange weyankubira nti nzireyo then nali nja kuddayo naye waliyo messages ze nafuna after that call ezitansanyusa era ng'ezo message zampeerezebwa mu ssimu ya Musumba but I don't think za Musumba si ye yaziwandiika naye nga zava ku nnamba yakubirako yes so mabegako nnyo olwenkimanya nti messages ezo zaali zivuma zaali zitya message yasooka yagambira ddala nti wemba siddayo mberere okuzzaayo ebintu bya salt ate bagenda kumpawaabira why I would leave the job without informing them simanyi biki bagenda kuntwala mu gundi y'amateeka simanyi there was that law contract yali tenaba kugwako contract yange yali yaggwako and contract yange okugwako nenjogera ne Musumba nti wali wagamba nti contract yange ngajjukira I renew it every year so twali tulina sente zetukanyizaako awo naye along the way awo waliwo ekyabeerawo nze Musumba yali anjagala nnyo era nga kimu bibiri pakyo era Musumba is my number one listener yali omuwulizanga asooka kuba yali ayagala nnyo byenkola era ng'olumaliza lanchi awo nayingira mu motoka ye aliza shoya ngambuulira ekigambo ku kigambo buli kye nayogedde yali faani wange nnyo naye nafuna messages ezo nenyiiga mu mutima bw'oba tokomyewo ngenda kutwala mu leba biki ate nga agamba okuntwala mu leba office mayi migundi y'abakozi biki mmanje emyezi egyo emyezi 3 nga tegikuweebwa esente ezo twajja tutya okutandika okubanja salt yakyankalanamu awo story ya Suzan we yafulumira awo mwe mwabitegeerera naye ng'ate ffe munda twali twabimanya dda ffe twagenda okubimanya nga mwe munda mwabitegeera dda nga twabitegeera dda ng'embeera yatandika okukyankalana actually waliwo ne room eyaliwo kati message zino zamperezebwanga kubanga gundi akimanyi
I can sometimes overreact on some things. So I think that's why this person was using those messages okolachi okuzimpereza maybe nfuna akantu bangambi sijja kuddayo babiki of which I did. Sagenda. So nzijukira namugamba kimu. You're saying I bring back the properties. Uniforms ennine bbiri, I paid for them because nga bakuwemu ya black nemo ya cream. Ne uniform nno nga zigobya. Ngomanye ekyali. Ngoto gyambadde. Ati nze nalina ng'omuze. Nga oluusi ngenda mbya, ngenda kwenywera bbiya wange, ngenda kwerira binyama. Naye ng'ebbanga lyonna lye namala Doreen muwala wa Pastor Bujingo. Yali mukwano gwange. Njagala nnyo yiga. Doreen is an engineer. Era nga ali mu IT. Era nga buli bwe mbeera nga siina kye nkola ku mpewo nga Doreen ali mu control room. Ngendayo kino bakikola batya omixing otya wano. Wali omuntu waba ayogera olinegera like ebintu ngeri gye bitambula control room nga ebajandolinga tegera. So Doreen yali mukwano gwange. Kati we namanya nti bino byonna bibaddewo biki kati officially buli omu akimanyi kati. Though feri twakimanya like 1.5 years nga tembinategereka mawulire. Naye byagenda public. Na kati pacho sikyalina nakyakukola wano kubanga already wano nze ne Suzan tetukwataga. Ate kati bino ebifulumidde kati nga officially buli omu kati ategedde nti bali baagalana. The decision halwali badde lunene nebaza mukama nti we byajjira nga nakola that decision to do what? To quit. So that time, that story we yakuba, I think that very week when I think the second or third week when Navira. Okay. And it has just like associating with salt, kuba brand yali yononese. Chovola abantu ebisere bisinga uniform nagikwekanga. Nga nemba njambadde njafuna akascarf kange bwe kati bike kigambo salt ntule na because ekintu kyali kitabuse ebisere wanga brand yali efudde. And not everyone wanted to associate with salt. Ne business wise chovola abantu twatuuka ekiseera nga tebakyatuwa misaala because abaali balanga bonna bavuddeyo olwekyo kyaliwo. Sajja abasinga abamaanyi ba genuine estates nze natwala genuine estates mukulu amoti. Yasooka okusikayo business but actually yampita lumu namuza naye bigenda mu maaso bituufu kiki bikyo kitegeera ng'omuntu ayagala mukama we na biki you have to protect your home okitegeera. So ne mugaana edda amoti bakulimba that's how I call him amoti bakubiha biki because he's Toro. Ne mugaana edda ojja oteeka ya business bikyo kitegeera. Naye time rich nendaba nga gisse abaani abasiseyo business kwegamba abantu ne basikayo business zanga ogenda for renew nga ndoza ne ku company ngogenda yingira at a certain company tulina etwagenda ugeti batugambira MD taliyo ninga ate mwabi ninga tebakyayagala kukola ki to associate with us so netubanga tetuyina za advertisement salary zao nezekwatamu church yeyawuddemu abagenda n'omukyalo omukulu bagenzi abasigadde okyekeera so bye bizibu ebyaliyo naye omuyaga nebaza mukama gwagiramuko gwakka naye nga Pastor Bujingo all the way nze we nagendera asina remanja mu basumba benkoledde abasumba kati 3 nga nasembyeyo maaso awo bo video buweerako ddala mbuyina mukwana ebyamabyo bikyayika buyisinga mazzi naye tonga ennyongero bajjukiza nti ez'omubbi zibaala katuba mulangi ez'amakula ne Pastor Bujingo ennaku zaabwe 40 zaaweddeyo simayina kumanya naye munago ono omukyala mu bintu byayogedde abaana ba Pastor Bujingo bano abakulu omwana gwakyasinze okutendereza oba omwana gwakyasinze okugamba nti alina omutima omulungi ye Doreen kamwongereka video ate tweyongereyo n'amawulire amalala naye nga sinaba kubanga kankutuusako ka video ako munange ye case ani kati kalakata toyina kyomugamba waliwo naye yeefunidde ekijujulu yeefunidde edda kyana kiwala toyina kyomugamba banaye kali tulinze abaprosi b'omugambo bajaji banaalamula batya case yayimiridde atya banaye kali tulinze bajaji Suzan Makula buli omu yali ayogedde kyayagala ku oyo omwana Fadi bw'ataba Katonda nnyo ye naye neyeebereramu nnyo mumulabako omulundi ogusembayo bazadde be mukyala we n'abaana be oyo omwana mumulaba omulundi ogusembayo nze mbadde simumanyi nnyo kiri awo naye nga mbadde mbigoberera ebintu bye era nenoonya ennamba ye nga mmaze ofuna security alert
ne mukubira nembe mutegeeza ku macha. Bujingo yasayinize death warrant y'oyo omwana ye ne Suzan Makula. Bali abagenda omukolako bamuwadde alternative bwe banaamukwata omwana bagenda mugamba kino ekintu ajje publicly ayogera agambe eggwanga addemu abyogere nga wabadde abyogera agambe obwavu bubadde bunzita nga nnina kuwalampa Bujinga nyambe angulireyo ekibanja nange nzimbe nve mu kupangisa nve mu kubonaabona nze ndi mwavu. Era bw'amala okyogera Suzan Makula yagenda okumugulira matiriyo bagenda muwe ekyapa ky'ettaka bamugulire matiriyo bamuzimbire bamukwasa ennyumba bw'aba ali wiringi obyogera eri abantu. Bw'aba tali wiringi kubimenyawo Suzan Makula yagambye oyo omwana taddamu okulaba amaaso ge tegaddamu okulaba ekifa ku nsi. Bw'aba wali ng'atambula naye amaaso bagakola ekintu tegaddamu okulaba. Bujingo n'agamba nze njagala amannyo ge mugajje mumugampe nga kwate mu ngalo zange bwenti mumuleka atambula agende. 3 okufiira mu accident afe mujjukira bwe naakawoninga aba NTV emirundi emeka bannamawulire ba NTV. Leero kiki ekiriyo wowowowe yaye wowo lwaki NTV yefiirwa bannamawulire? Ako nkayiseeko buyisi abakatemayo bakatemeyo bateekeko kiri bitambuli nabo bagamba NTV. Kubanga mubuguma temubuguma munyogoga temunyogoga. Oyo omwana abantu abagenda omukolako waliwo omusajja bamuyita Ibura omulema mubuuziza kubanga yakolewa Bujingo mubuuziza Ibura omulema omumanyi nti ye. Nemubuuza Richard eyali bodyguard wa Nkurunziza oyo Bujingo oyo ne Bujingo bebata Nkurunziza. Ekintu ekyo nkyogera nga leero waliwo omuntu akubide n'agamba wili okimanyi nti omwana w'ababiri ekituufu wa Bujingo. Nabyogera bbanga ki? Nabyogera lukyalina lubuto nti olubuto lwa Bujingo ne muwakana. Kakati babiri yabuuliddeko munne munnange Bujingo yagaana obwerera omwana. Bujingo taweerera azaala buzaazi Bujingo musota gubiika tegwalula amagi bwe gateyalula geegamanya Bujingo musota ate omusota gumaamira gwo bwe gumala okubiika nga gutema. Namubuuziza omanyi omusajja gwe bayita Simon eyali akolera ku siteemu ay'embuya n'agamba bonna basatu mbamanyi abo bennyini abazibu abo be bawadde assignment ey'okutta oyo omwana Faadi. Ekintu kyonna ekituuka ku Faadi Bujingo naye bulira ki kye bateesezza. Bujingo agenda muteeka nnyo mu njiri ng'ayogera yabitandise yatiisiza abantu bannange nze teweetaba mu bantu abampalampa n'abanjogerako kubanga omaliriza bubi kubanga waliwo eyantuma akulimba akimanyi bagenda kutta omwana akimanyi bagenda yamaze eddeeri okukizannya nti omwana bamutte kati wanaakulaga akupreparinga for bad news. Omwana bw'afuna ekizibu bw'agwa ku accident bagambe ate no pastor bulijjo ayogera liye tebamuwalampa bakulimba diru eriwo yakutta mwana oyo era agenda kumwogerako nnyo mu samoni ate manyi Bujingo ye taba na samoni agenda kujja agambe anza abampalampa amasonyiwa oyo omwana namwagala yali mwana wange namwagala ne mulabirira era mwana wange ne bwayagala oluggi luggule Mukama tugamba okusonyiwa abapreparinge nga Mukama Museveni bwe yakola Stella Nyanzi yakwata Stella Nyanzi n'amugjamu n'olubuto yamugjamu olubuto lwa Ssemakadde niba nange ensala ebigambo ate bituufu ewawo olubuto lwali lwa Ssemakadde tebabalimba nze mumanyi olubuto lwa Ssemakadde ne luviiramu mu kkomera gwe n'osaaga ne Mukama Museveni Rasta n'afiirwa omwana bw'atyo mu bintu by'okusaaga. Kati Bujingo agenda kubuulira enjiri ng'asonyiwa oyo omwana naye nga bw'amutiisa senga kikutukako yabeera Katonda. Katonda nze yanwanira entalo kubanga waliwo eyantuma eyakutuma wavadda ku mulamwa eyakutuma wavadda ku mulamwa gwe totunyumiza gaboozigo akakasajja katiisatiisa abantu era nalabya embaata zikuba engalo zonna zitya mbwera bw'oba olina kyagala okunjogerako jangu okiŋŋambe tekiteeka ku YouTube
Tukitika yojja kufuwa. Waliwo yantuma tewali muntu yenna yampalampye n'agenda bw'atyo. Nze ndi muzibu waliwo yantuma akulimba Bujingo Mutemu. Bujingo Mutemu abapreparinga for bad news bagenda kutta oyo mwana Fadi. Mbabuulidde. Fadi bwe bimulemerera najja ne yeetonda mukkirize bagambye ebyo byayogera ge mazima. Bajja kumuta era nga talaba ng'omanya oyo ye era bwe banaamukwata ne bamubuzaawo mu kumutulugunya Yezeberi agenda kubeerawo ne bbaawe bagenda kujja bafeesinga omwana bwe bati kubanga ekinaamukolebwako bw'anaavaayo tajja nakwogera ku kigambo nti Bujingo yaliyo nkubuulidde kituuse ku baana bangi omu Chairman waffe ow'ebuwama Rashid Chairman w'ebuwama baamubuuza Rashid munnange obuze ebbanga lino lyonna ate ow'ennyera obadde ki abasajja babadde batuwa amatooke n'ennyama Chairman Rashid mbagambye abasajja babadde batuwa amatooke n'ennyama lwaki temunvaako Rashid n'atema teyamanya bwe baamulonda tamanyi bukulu bwe yafuna ne bagenda mu celebrations n'akomawo nga tabimanyi naku yadde yakakitegeera jjozi nze namukwe ne mugamba gwe wali wa Chairman nga takimanyi nako Bujingo mumutegedde oyo omwana Fadi bwafunako ekizibu kyonna Bujingo ne Makula babodegaadi ba Bujingo be bagenda okimutuusaako waliwo Ibulu Mulema waliwo oyo wa Ssemwayi naboogerako baali batulakinga Mama Ebeni byebyo munange biva ku saidi ya Uncle Bini byo bitiisiza ddala naye era katongera omuteeka mu ssaala bannaye kuba byo bikaabiza ddala amaziga naddala famire ye bambi erimbwa eraliikirivu obw'ekitalo bannange simanyi na kumanya naye naye kyokka ate era baabakozi bakyavaayo b'omukwano we balayini bakyasimbidde ddala era batugambye munange Uncle Bini we baba nga bamuwambye kati ate abalala bo bagenda kuvaayo ate boogera ebikakkalyo oba biki nze nja kuba mbibatuusaako